Mugencha lero President alula eyiye babadde bagivuunise ebya sitiika bikalubye ababbi bayoleddwa. Gavumenti yongedde okussaawo obukwakulizo obw'amaanyi eri kampuni n'abantu kinoomu abaagala olukusa olw'okutambula mu kiseera kino eky'omuggalo era kakano kampuni okuweebwa ekipalati basooka kukakasa oba ddala ew'omusolo. Minisitule y'ebyentambula egambye nti omukulembeze gw'eggwanga Yoweri Museveni yabalagidde nti kampuni yonna okuweebwa ebipalati ebikkiriza abakozi okutambula balina okukwatagana n'ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority okakasa nti kampuni ye esasula bulungi emisolo ate bw'abeera omusawo abatabuzi b'eddagala oba bannamawulire balina okuba nga beewandiisa mu bibiina ebibatwala. Okumanya President Museveni akambuwadde ku ky'entambula alagidde poliisi ya Uganda nti okutandika n'olwaleero eyongera amaanyi mu bikwekweto ku bidduka ebikyalemedde ku nguudo. Bino nno bizzeewo oluvannyuma lwa minisitule y'ebyentambula okutandika okugaba ebipalati eri abakozi ab'enkizo era mu kugaba ebipalati emikutu gy'amawulire gikkiriziddwa okukozesa abakozi ebitundu 5 ku buli 100 ate abasawo bo baakulekebwa ebitundu 10 ku 100 bakole naye mu bisaawe ebirala kampuni zikkiriziddwa okulekawo abakozi ebitundu 10 ku buli 100. Omwogezi wa minisitule y'ebyentambula Susan Katayika akasizza nti ensonga y'emisolo bakinuulidde nkaliriza ng'alagirira omusota era kampuni ezisaba ebipalati ziteekeddwa okuba nga zisasula omusolo. Meeting yabaddewo ya National Task Force yabaddewo yayongeddeko aba garages lwaki kubanga batunuulidde nti kale bwe tubanga tukkiriza emmotoka zino entono okutambula kati bwe zinaafuna ebizibu zinaalagawo zijja kuba zeetaaga okulongoosa oba ambulensi oba ki ziba zeetaaga ogenda mba makanika naye ate era ezo abagarages bonna baabagambye nti abakozi bo bonna olina okubeera ng'osobola okubasuza ku site ogenda kukolera ku 10% of your workforce naye ate even that 10% you should be able to house them at your workplace. Omuntu ayinza ogamba nti alina clinic naye nga clinic eyo teri registered wantu wona era abo nabo tetubawa because we are not going to allow illegal people to operate. Abagamba nti tetuba clearinze ebizibu bye balina alina okuba nga asasula emisolo era abantu abatono betuwa clearance endala nga bano abagenda okuziika ate omuntu agenda okuziika ye clearance ye basaba nnaku 2-3 genda kuziika nakudda. Katayike agambye nti ebipalati 6 bye biweereddwa bannamawulire mu Kampala n'emiriraano. Agambye nti kampuni eziwerako zaasaba okuweebwa olukusa naye tezaabadde nnambulukufu ku muwendo gw'abakozi bakozesa mu kadde kano. Aba media twawadde the entire media within the greater Kampala metropolitan area twabawadde slots 6 as media naye nga mu slots ezo 6 tumanyi nti media houses zina vans zina pool vehicles kakati tosobola kusabira b'amawulire bo bonna nti buli w'amawulire abeere ng'avuga emmotoka ye kubanga mutujjukire nti ekintu ekisingira ddala ekisiddwako amaanyi ku mulundi guno okukendeereza ddala omujjuzo gw'abantu ku kkubo n'amamotoka ku kkubo n'okukendeeza okutambula kati omuntu alina kutambula only if they must. Abantu betuwa nga it is full capacity, it is the medical workers. Amalwaliro kirala abamu twasanze nga number plate yemu ekozesebwa amanya nga 3 kati with that it is an automatic rejection because tetumanya ani nannyini emmotoka eyo omutuufu. Ebyo nga biri bityo poliisi enkyaleero eyongedde okusuula emisanvu mu buli kanyomero k'eggwanga okukwata abo abaziimula ebiragiro bya gavumenti mu kwekuuma ekirwadde ki COVID-19. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirala Loko Besigire alabudde nti ab'ebidduka ebitalina lukusa bubakeeredde. Tuli mu tukolera ddala ebikwekweto ng'olunaku lwajjo waliwo abatembeeyi abakwatiddwa naye ne bamaani batibwa nga basukka mu 200 then olweggulo abantu era abali mu 200 be bakwatiddwa kaafi mu kibuga Kampala. Tujja kulengera mu maaso nga tukola ebikwekweto bino. Poliisi ya Uganda ekedde kukola muyigo n'ekwata abasajja 3 babadde beefuula abayambako ebitongole ebikuuma ddembe okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ku luguudo Mwasanjala oluva e Kampala okudda e Masaka naye ng'ekyamazima babbi fuluku abakozesa emmundu n'ebijambiya okutigomya abayise. Abakwate ye Yisima Bamujje, Eddie Sekamate ne Geoffrey Luwemba bakwatiddwa mu bitundu by'e Kavule Katende Mpigi ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala. Omuduumizi w'amagye agavunaanyizibwa kulwanyisa envuba embi mu kitundu ekya Greater Masaka Lieutenant Bernard Bengana agambye nti baludde nga bafuna abantu ab'emulugunya ku luguudo oluva e Masaka okudda e Kampala nti waliwo abantu abeefuula abakwata ab'ebyennyanja
oluvannyuma ne babanyaga. Bengana agamba nti bano bakwatiddwa oluvannyuma lwa poliisi okutemezebwako nti mmotoka ekika kya Noah namba UAW 975F mubaddemu abantu abeegezezza mu kubba ababoodabooda abadde batwala mukene kwe kutemya ku poliisi empigi n'essula emisanvu bwe bati ne bakwata bassempape era ne bagwa mu kitimba. Ebiseera byonna eby'emabega tubadde tufuna information nti waliwo ababbi ku Masaka Kampala Highway efuula aba Fisheries Protection Unit bakwata b'ebyennyanja mu makubo ne bababba ne babajjako ssente ne babajjako amapiki waliwo n'amapiki agebatute ne babalimba nti be bakola n'ekitongole kya abasirikale ekirwanyisa envubambi ekyaffe Fisheries Protection Unit naye ne tubateekako network leero nfunye information nti bali mu kubba abantu babadde bakuteeko abantu 3 baabwe bumulaba amapiki gaabwe babayina bagenda kubaba kutwala ebyennyanja byabwe n'okubajjako ssente ninfuna ensumu ninkubira road blocker zonna okuva Kampala kutuuka bakwate nimbasomera n'enamba babadde bakozesa motoka eyo NUA namba UAW 975F so nyagala kubabuulira impersonators ababeefuula ngaffe bangi nnyo mu makubo gano naye tugenda kubakwata bonna tusookedde ku bano tuwaliwo omuntu yenna ogenda kubeera ng'abba abantu n'alimba nti ye FPU ffe twambala uniform operation zaffe tuzikolera mu uniform tulina motoka za gavumenti ate tulina embundu buli omu yenna tumanyi twaliwo ebitwekweka n'oteeka mu masika ya poliisi ne civilian ffe operation zaffe tuzikolera mu uniform military uniform marine uniform so abo bona tugenda kubanoonya mpola tugenda kubakwata nnaku lumu naye tugenda kubanoonya mpola kuva ku bainforma baffe bonna tubamalemu na Greater Masaka yonna babbe ebyennyanja ate bwe basanga na piki mpya bagitwala. Abasatu abo Isma bamujje Edi Sekamate ne Geoffrey Luwemba olukwatiddwa mu bitundu eby'empigi batwaliddwa e Masaka era amyuka RCC w'ekibuga Masaka Aspolo Taremwa agambye nti abantu bonna abonoone erinnya ly'ebitongole ebikuumaddembe bakwatibwa bavunaanibwe ng'amateeka bwe gagamba. Abakuba boodabooda abadde banyagibwa okubadde Joseph Kajubi, Ronald Rugemwa n'abalala bagambye nti abantu bano olumu beeyambisa emmundu okubabba era pikipiki zaabwe nnyingi bazitutte okumala emyaka 10 egiyise. Ebyennyanja bye baba batwala e Kampala nabyo babibba ne ssente enkalu nga beefuula ab'amagye oluusi beeyita bapoliisi nga bambala nnyo masiki za poliisi nga balina n'endagamuntu. Kajubi Joseph abasajja bano bemulaba befuula abapoliisi batubidde emyaka 10 nga batubba ku nguudo okwo batubba ebyennyanja babba mukene babba buli kika kya kyennyanja kyomanyi bakujjako ssente enkalu bwe banga bagala miliyoni 2 ssente bazisindika ku simu yo kwayogera nabo ne bakujjako essimu ne bagateeka kuno ssente bwe zimala ogendako ng'obabuulira pini nga ssente bazijjako ati bakozesa emmotoka ez'enjawulo waliwo UAZ 35/K eyo yakubako munnafoomu enna bamukuba emigo miyitirivu bwe yakuba endulu abakazi ab'ebijanjala abaali wali ne baddukirira ne balinya kulimo ne bakola ki ne badduka balina Corona Limited kibina kati eyo gye tukute eri NUA bazi omulundi gumu nga nvuga avudde kwata suda indicator anyige ngo mu kiwonko nkole ki ngweyo babbe kubabe bamanyira okubba kati bwe tuddusenze kavula abantu ne bakumana tukuba endulu ne bajja bwe bazze nga bajja bifeke card zimbo ebya UPDF kati bwe tugenze ku police nga tumaze okufuna obuyambi wa oso kuvena kire bazze tuyamba bikali no zabisudde mu kkubo tutuse wali abuza card zirwa ntewali nti babuza mukolagana tukolagane police ne semwayi n'amagye nenga no mulaba babbi batubidde ba ate abakwate ne bwe bakwatiddwa babadde bambadde masiki za poliisi zibalumiriza nti bazijja ku poliisi ensangi beewulereza nti bo si babbi naye bayambako poliisi amagye ne semwayo okuba amawulire. Ba informa tuyambako Uganda naddala abantu ngaawo babatambuza enjaga waliwo abakulu ababa bamanyi n'olunaku lw'olwaleero lwe batukutte era waliwo abakulu ababadde bamanyi nga tuzze ku masiki zino twazijja nsangi tuba tulina ekintu kye tulabye twe tubuulira poliisi yes tulaba ne tugoberera nga tubuulidde poliisi ne tumukwatire wali poliisi bangi b'ennyonyo be tukutte ng'era tubakwasa n'amagye nago tugakwasa era amanya gaffe embuya atuseemwayi gye gali abakulu ba poliisi abamu tubannyonnyola ne bakkiriza tubayambeko waliwo ne betukutte nga balina amamundu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka akulira oludda oluvuganya gavumenti obutalonda shadow cabinet ye nga munamateeka Jackson Musoke bw'annyonnyola. So kimukakatako ng'etteeka
okulonda oludda oluvuga shadow cabinet oba cabinet ey'ekisiikirize era nga kireetebwa mu constitution Article 82A ya Constitution ya cabinet ey'ekisiikirize emirimu gy'erina okukola ekisooka kwe kulungamya government eriwo mu kiseera ekyo okutereeza n'okuwabula ku mateeka gonna agabagazze agaleeteddwa baminisita ab'esayidi eri mu government kulwakulembera oludda oluvuganya government abatasobola kukola yekka so kiri mu mateeka era mu constitution nti aba ayina okuteekawo shadow cabinet akole nayo. Shadow cabinet tekola mirimu giri executive power ekulibwa omukulembeze w'eggwanga. Akakiiko akasibwawo okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 ak'eggwanga kaddamu okutuula enkyaleero okola alipoota ku ngeri omuggalo gwa COVID-19 ogwalangirirwa President Museveni gye gukwatiddwamu ebitongole bya gavumenti ebitali bimu. Ensonda zisonyeza ku CBS nti akakiiko ka National Task Force akakulemberwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja kagenda kukola alipoota gye banaaweereza eri omukulembeze w'eggwanga eteesebweko mu lukiiko lwa kabineeti ku bbalaza. Ensonda era zigamba nti akakiiko kaakuteesa ne kukyasabiddwa kampuni za insuwa okuteekebwa mu bantu abakkirizibwa okukola mu kiseera kino eky'omuggalo. Akakiiko era kagenda kulaga engeri abasawo gye banaafunamu ensimbi zaabwe nga President Museveni bwe yabasuubiza naddala olw'akaweefube akoleddwa okulwanyisa ekirwadde. Ebyo nga bikyali bityo, Uganda olwaleero yeegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku lutalo olw'okulwanyisa ebiragalalagala n'okubikukusa ekiyinza okufuula ensi eno ey'obulabe ennyo singa tebisaanyizibwawo. Bwe lutuukidde leero nga Uganda ekyatoloba n'ebiragalalagala bisusse mu bavubuka naddala abayizi b'amasomero aga siniya ne yunivasite ng'ate bireetedde n'abangi okuwanduka mu masomero n'abalala okutabukira ddala emitwe. Alipoota ya poliisi ekwata ku biragalalagala y'omwaka 2020 yalaze nti emisango 1714 gye gyawaabwa okuva ku misango 2775 egyawaabwa mu mwaka 2019. Abantu 2391 baakwatibwa ne baggalirwa mu mwaka 2022 ku byekuusa kukozesa n'okukusa ebiragalalagala mu Uganda nga ku bano 2308 basajja 45 baali bakyala ate 38 baali baana bato. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Ng'ensi yonna eteekera emizannyo gy'Olympics eginaabeera e Japan okutandika n'omwezi ogujja, omuddusi w'emisinde emiwanvu mu Uganda Jacob Kiplimo akasizza nti waakwetaamu mpaka za Citizen Meeting e Switzerland okulwana okukiikirira Uganda mu mpaka za mita 5000 mu Olympics. Mpaka zigenda kubeerawo ng'ennaku 29 omwezi guno era Kiplimo yeetaaga kudduka emisinde egyo mu budde obutasukka ddakiika 13 n'obusekonda 50. Kiplimo singa afuna tiketi y'emisinde ajja kwegatta ku bannayuganda abalala okuli Joshua Cheptegei ne Oscar Chelimo abaafunidde tiketi ez'okudduka mita 5000 mu Olympics. Kinajjukirwa nti Kiplimo mwezi ogwokutaano omwaka guno yafuna tiketi ey'okudduka mita 1000 mu mpaka z'Olympics bwe yawangula empaka za mita 1000 mu mpaka za Ostrava Golden Spike e Czech Republic. Kiplimo bw'afuna tiketi y'emisinde egya mita 5000 ajja kwegatta ku Joshua Cheptegei alina tiketi 2 eya mita 5000 n'ey'omutwalo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Colombia Ivan Duque agenda ali enkuko ye abakambwe abatasiba zikwe abasindidde ebyasi nga babyolekeza ennyonyi namunkangamu abadde atambulira era emagomba asimbyeyo ekitooke. Ennyonyi eyo ebadde ebuukira kumpi n'ensala eyawula Colombia ku Venezuela. President Ivan Duque mu nnyonyi abaddemu ne minisita we ow'ebyokwerinda ssaako minisita w'ensonga z'omunda ne gavana atwala essaza Nota do Santander gye babadde. Omwogezi wa President agambye newankubadde President akoleddwako obulumbaganye naye Mukama amubisseeko obusubi mpaawo buzibu mutuuseeko kababeere bonna abadde mu nnyonyi. President akangudde ku ddoboozi n'agumbula nnyo abeegeza mu bulamu bwe abalabudde nti bamugendeko mpola kuba yeetatiisibwatiisibwa era kinogaanyiza nti Colombia ng'eggwanga bajja kulwana amasajja okwetakuluzaako abaleetawo obutali butebenkevu. Ku nsalo eyawula Colombia ne Venezuela eriyo ekibinja ky'abayeekera ekyeyita ELN kyatandikibwawo mu 1964 ng'ebbanga lyonna babadde bakekeza ennyago era ku ntandikwa y'omwaka guno baakuba n'enkambi y'amagye abantu 36 ne bafa. Banafa ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Gavumenti yongedde okussaawo obukwakkulizo bw'amaanyi eri kampuni n'abantu kinoomu abaagala okulukusa olw'okutambula mu kiseera kino eky'omuggalo kaakano kampuni okuweebwa ekipalati basooka kakasa oba ddala ewe omusolo.
Poliisi ekedde ku muyiggo n'ekwata abasajja basatu babadde beefuula abayamba ku bitongole ebikuuma ddembe okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ku luguudo mwasanjala oluva e Kampala okudda e Masaka naye bagenze okukiggukamu nga babbi fuluku abakozesa emmundu n'ebijambiya okutigomya ebyalo. Omukulembeze wa Colombia Ivan Duque agenda ali enkoko y'abakambwe abatasiba zikweya basindiridde ebyansi ku nnyonyi namunkanga abadde atambulira era emagomba asimbyeyo ekitooke. Ge mawulire ag'essaawa zino tukwagala nnyo okuya obujjajja webale nnyo okukera naffe agundegunde maaso moogi.